Mukwano gwange nsanyusa okukimanya nti tulina butoola naawe olunaku olwaleero ngenda kusaba eddakiika zino nga 30 gatuwe ogenda kuyiga. Olunaku olwaleero ndine mukulu Nabbi Robert Tusingwire nga akutegeeza waliwo ekigambo kyakozeseza kya Lunyanyimbe naye wetunannyukira ng'otegedde kitegeeza ki bunch of gods. Ndoza kyekibe oba kisaaganda kyaba Katonda. Abasinga tumanyi Katonda aliogwa omu. Katonda ko olwaleero genda funa omukisa omanye n'abalala bangi abeebunguludde Ssengendo na bulamu oba oliawo ne waggulu. Nze omwana Soda ndi ne Abe tuli ku studios zaffe tuteredde entende mikwano gyaffe abatulaba entakera mukola omulimu gw'amaanyi. Ngenda kubasaba bakadde baffe betukwasaganya nabo enteekateeka zino z'okubaweereza mubawagire. Leero ngenda sooka ne Alpha Media Production bane tuli mu season ya mikolo. Tugenda mu Christmas, tugenda mu festival. Bane emikolo mugituwe tugikwate gibeere memorable. Otukubira ku namba zaffe ez'essimu, offices zaffe ziri mu ggwanga Uganda no wakati mu Kampala ne mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda, that is Western Uganda mu Lunyanyimbe. Tubakuweereze tulina packages ez'enjawulo, omukolo gwo genda beera gwa kitiibwa ate nga guli memorable. Ky'oyagala oba oyagala bifaananyi oba oyagala ki, mukolo mugagga aleese yeefiisiza kwanjula birthday mbaga gwe buli ky'olowoozaako think about Alpha. Namba esimu erizo 7709 266 naawe wansi ogiraba gikoppewo si nsobi. Bwe mmaliriza bwe tulina Cambridge Junior School oba oliawo ttaamu tunaatera ogikuba oluku mu mutwe naye munywanyi omwana mutegekere prepare in advance okusoma kugenda otuuka nga towanjaga ssomero wa kutwala mwana wo. Bakubire ku namba yaabwe y'essimu weeri awo ne ku mitimbagano kwebali. Essomero lino ssufu nnyo, omwana bamushapinga n'ava mu ssomero nga mutuuze wa buvunaanyizibwa. Ko curricular activities omuli okuyimba, okukuba ebivuga n'ebintu ebirala nkuyanja nabisaako essiira. Mwabali ebweru ne bwe oteekateeka fuluma ggwanga teweeraliikirira wa waakuleka mwana wo. Cambridge ebisale baabisaze ate bwe bagamba nti nvudde ku expo kuba kuzannya n'akwagala basalirako school fees ku sport. Kati ddukambiro tulina God Hills bano bya bulamu onya ebikusumbuwa endwadde zikumazeeko emirembe bakubire mu mangu n'embiri namba yaabwe yo gy'olaba wansi awo abagikuteereddewo. Ezo endwadde zolaba ku buuyi buneeno bazivumula. Olaba prostate enlargement, hemorrhoid, balina hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, low sperm count. Eri abantu abasinga nga mulowooza okuzaala kuganyuluza bakuloga naye nga sperms olina ntono. Olaba Siemens, brain tumor, bizimba mu bwongo, diabetes, fibroids, allergies, syphilis, PID n'endwaire edindi kamaala. Bakubireko ojjanjabwe. Sayinza okulaba nange okusanga sebo. Yesu yeebazibwe. Amiina sebo. Bagamba ki? Balungi sebo. Kampala mulungi. Tuli mu kalulu. Mukama afaayo tuli mu kalulu. Bigambo twabyogera dda tetuyinza kubiddamu ebyo. Wabula tulinza olunaku olwennyini amazima gerage. Mikwano gyange bannyinaze ne baganda bange mu Uganda ne busukka mayanja bakwegesa ebirozo bambulizeko tutandike. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo, abali mu Amerika mbatumidde, abali London, abali Dubai, Oman, mikwano gyange erireeyo. Mukama Katonda omutukuvu abampeera omukisa era Mukama yeeyongera obbakuuma. Tukomyewo nate nga bulijjo amanya Tusingwire Mirembe Robert era tukomyewo kubaweereza nga Katonda bwe yatulonda omulimu gwaffe ogutuukiriza. Mukama Katonda abawenye omukisa nga muwuliriza. Olina ekigambo kyoleese wano n'ogamba bunch of gods. Ate ffe kukula kuzaalibwa kukula kuwangala kufa kubaawo tumanyi mwenye ali omubwati. Okijjirewo ekyo kyoyogera. Lwaki tugamba nti a band of gods, njogera bwe mugamba ngamba band of gods kitegeeza kubika abantu ku nsi abasinga, kale kansooke njogere wano Uganda, abantu abasinga okumutegeera obulungi ateekwa okwogera ekika kye mwava oba omuziro gwe. Kati omuziro ye Katonda we. Eyo si nsibuko nnambika nga bwe bagamba nti Yesu Kristo omwana wa Dawudi mu kika kya gundi naye ne bamutambula paka waali. Naffe ebika tebanga nnambika. Anti bwe njogera ekika bwe buvo oba mba njogedde Katonda w'omuntu, kubanga bw'ojja mu Uganda era ne bw'ogenda ku ndangamuntu baba bawandiise bagamba nti amanya ge gundi yeddira omuziro gundi wa kika gundi.
ebyoteekwa kubiteeka emiziro osooka obiteeka n'obiteeka ne balyoka bamanya nti ovaawa kitegeeza nti oba ogamba omuziro oba otegeeza katonda w'omuntu ekyokulabika bwe ngamba nti nze ndi wangabi kitegeeza engabi ye katonda wange kubanga ekintu ekyo it is a spiritually naye lwakuba wano kyabulukukira mu ngabi it is a spiritually kyabulukukira mu fumbe it is a spiritually kyabulukukira mu kintu kira kakati ne bateeka kino kifaananyi kyakiri gundi tugende empola bino emiziro gye tweddira bikatonda ebiwedde emirimu bikatonda ebiwedde emirimu bikatonda ebiwedde emirimu kubanga okumanya ekikatonda ekiwedde emirimu ekika kirwaza nobanja kibanja kibanja ekika kirwaza ate ekika kibanja ate ndowooza eby'ennaku zino byakendera naye ate ebika byedda nga bikambwe nakati weebiri wakuba bw'otwala n'omwana atali wa kika kyo balina kye bakola n'akutukirawo ku sport wakati ekyo kye tuyita band of gods bw'obeera n'omuziro oyo ye katonda wo ate ekika it's a band of gods kubanga abantu nga tebanava katonda bano bakatonda babaleeta mu bundles ne bagabira gwewenga bitwala gweweefumbe twala gwe owaki owemmere twala gwe ow'envuma twala kati ne bagabanya buli omu n'agabana bakatonda basoma biri mu Africa yes Africa diru yava katonda baloke batuwa ebika bino kuba nze ndaba nga bye binnansangwa ng'abazungu tebannatembeeya katonda gw'omukkiririzaamu katumuleeta diru bava katonda ate ne basaasana ne badda ku bino bye beddira katonda abazungu si be baleeta katonda wano kubanga abazungu nabo balina anti abazungu baleeta ddiini tebaleeta katonda twamulina ku lubereberye twamulina bakatonda waffe baaliwo ate si katonda omu bakatonda baaliwo kubanga bayibuli naye bweyogera bagods ate neddamu neyogera katonda kubanga bagods and katonda byanjawulo ojja kwekanga nti ebintu bino bwe twogera ku bakatonda ku nsi kuno balina kyebakulira era balina kinene nnyo balina n'obudde bwabwe kubanga tukimanyi bulungi nti obwakabaka obw'omuggulu bwakabaka bwa kitangaala ate ne tubalina obwakabaka obwaki obw'ekizikiza tulina bwakabaka obw'ekitangaala na bwakabaka obw'ekizikiza kakati bano abafuga eno mu kizikiza si be bafuga eri mu kitangaala kubanga bano abafuga eno mu kizikiza balina abasirikale baabwe ebika byaffe byosindika mu kizikiza mukadde nedda sisindika bibika bikizikiza twagala kwawula obwakabaka obw'ekitangaala n'obwakabaka obw'ekizikiza obwakabaka obw'ekitangaala n'obwakabaka obw'ekizikiza bwe twagala kwawula kubanga bano waliwo olunaku duno kakati bannaffe baabali eri bo bano abaggulira emyoyo newankubadde wano muggulira mu Africa muggulira emyoyo naye bo bakirabadde bakiteerawo olunaku lwakyo olw'okujjagula baluyita Halloween's Day lusembedde ati Halloween's Day lunaku lwa Lwakutaano era bwe batambuza balina ka statue ke batambuza statue eyo gye batambuza bagikola oba mu kifaananyi waliwo spider waliwo n'ebirala nga bitiisa kakati ebyo babikola mu zi foreign angels kubanga n'obudde tuli mu bagulidde zi foreign angel wano ku nsi ate ziri enkambwe kubanga bw'atambula na ka statue ako ajja ku lugi lwa n'akonkona bw'akonkona n'ovaayo n'agamba trick and trick kati bagamba trick or trick kati gwo oleeta bagamba trick gw'ogamba treat ng'oteeka anti kakati bagamba trick or treat kati trickinga yusoko noize gambo trick etegeeza ki simanyi awo mu buufu obwo sirumanyi trick or treat kati wagamba trick or treat oli ng'aleeta sweet bwagamba treat ng'aleeta sweet ng'ateekamu kino ekifaananyi jjukira kiba kize bakitaddeko akaveera oba bakitaddeko akasawo naye olunaku lwakyo kuba nze nali manyi just kinyumu nga si kinyumu si kintu kinyumu kuba nalabye ne mukwano gwange balina Halloween fashions day anti kakati kino si kinyumu luno olunaku baggulira abafu amagombe gaggula n'abanna baforeign angel ab'omu bbanga n'ab'emagombe ne babaleeta abafu baba kunsi wano nga bataayaaya ku lunaku olwenyini n'essaawa zino wetwogere bali wano ku nsi kubanga babaggulira ani atandika olunaku olwo Abbe anti olunaku lwatandikira mu bazungu
Abaleeta Katonda mu Afrika. Abazungu tebaleeta Katonda mu Afrika wabula byonna bye musinza abazungu tebaleeta Katonda mu Afrika bajja kuyigiriza nsinza ngeri ki gy'osinzaamu Katonda eyaliwo olwedde oba gwe bajja ensinza gye baleeta eyaliwo omanyi okusooka twogedde ku kigambo a band of gods kino kye baleeta nti bwe bajja mu Afrika basanga twali tusinza nga bye twali tusinza nga bw'otakiwa kyakulya kikomawo ekiro ne kituga abaana bo bye basanga tusinza kanjogera amazima nga giri ddala nga bye twali tusinza bw'oba tobiwadde kyakulya bijja ne bituga abaana bo kubanga abawangadde nabyo nga babitembeese kuva ku bajjajjaabwe nga anti babiriisa anti nedda babisaliranga mbuzi nte nkoko bye birina kulya ne bafumba ebijjulo naye nga bw'oba tofumbye ebijjulo bikutuga kubanga nze nabagamba nti wano nze buli kyenjogera kyonna kyantuka kufe nga twali bato ndowooza bakadde baffe baali baludde kukola emikolo waka naye embwa jajjanga naye okumanya njagala kubalaga nti obwakabaka obw'ekitangaano obw'ekizikiza bulala kati obwakabaka obw'ekizikiza bwe bateekawo etaala eno bw'otuula ku taala wano nga teweebase tasobola kukutuga bw'otuula ku taala eyo n'okanula amaaso bwotyo sitaani tasobola kukutuga ow'ennaku zino owa.com anti sooka owulize nze kankuulye edda ekyaliwo akati embwa eri ng'ejja egaaya amagumba bw'egaaya amagumba muvaamu saawundi etiisa kyekiri buli bwe twalegeddeko mu vidiyo yokusooka tugamba nti foreign angel ow'okutya muvaamu saawundi etiisa owulira n'ebyenda munda bikankana owulira okutya kwonna kwebulunguludde enviiri ne zikuva ku mutwe kati embwa ejja mu kizikiza egaaya amagumba kyokka physically teriiwe it is spiritual bwe gambye nti band of gods a band of gods akati band of gods babikolera foomu yaabyo bano ba foreign angel babakolera foomu zaabwe buli kika bakikolera foomu yaayo gye kiyinza okugiramu kati bwabeeranga lubaale kubanga ffe waffe nga tooro tumuyita lubanga bweno bamuyita lubaale ffe tumuyita lubanga kati ng'oyo lubanga oba lubaale ayina foomu yambwa kati ajja foomu kati wajjanga ng'agaaya amagumba musula mundu mukuba enduulu ekiro abaana kintwala yes fiye ebeerawo spiritually kati fiye eva mu spiritually nebeerawo physically nga mutya ogenda okukya ku makya nga mwena mulwadde ogenda kiri ekyayise ekiro kiri ekyayise ekiro kati ku makya bamuzeeyi bakwatanga obwana bw'enkoko buno obutono akaana k'enkoko atwala omusamizi nokimanyi bano abakulidde mu tawuni bano ba abbe bawulira okimanyi bwe twalina ku kyalo gye twagenda ne bagamba bw'owulira ayita ekiro toyitaba yes it is true era ng'ekiro ne bw'oyita oddamu omuntu tomuyita n'ayita bakozi wabangawo ebintu ebyatambula nga biyita mbw'ayitabye bukeera mulwadde n'omufaayo kati tubiyigiriza bano nti ebintu bino bye tubagamba gyebiri kati batwala akaana k'enkoko ku makya ne bakatwalawo omusamize oba bamuyita omufumu olulimi olwita bamuyita omufumu oba omulaguzi kati naye ono omulaguzi oba omufumu naye ayinayo era amagezi ge baamuwa amagezi ago yagaweebwa obwakabaka obw'ekizikiza kubanga obwakabaka obw'ekizikiza bufuga kubanga obwakabaka obw'ekizikiza oluyera bwe butwala ku sayidi eya ssente ebintu byonna ebikwatibwa ku byolaba oluuyi lw'obwakabaka obw'ekizikiza oba obwakabaka obw'amazzi bwe bufulumya ebintu ebyo Katonda si ye yaddira n'aziwa okizikiza mwe Katonda yatuwa mmere mwe mwaddira emmere yammwe ne mugifunza ne babayo mwe mupapula anti sente etegeeza emmere mwe mwaddira emmere yammwe ne mugiwanyisaamu ebipapula kati ate olaba ogenda mu wooteeri olina akapapula ne bakuwa emmere anti initially wama twalina butter to exchange tebyaliwo obukusooka ate okumanya nti sente eri ku luuyi lw'obwakabaka obwaki obw'ekizikiza mukama waffe bw'ajja wano ku nsi bwe baamusaba omusolo yalagirira Petero yamutuma mu nnyanja agenda kukwata ekyennyanja ki lukwata si ye mugiyita mutya mu luzungu kino ekinene bagiyita mpulira bwe bigamba ngu lyesinga amagezi esinga n'omuntu
abe yabimanyi yefulukuta ku muti yefulukute kati n'agamba Petero tugenda mu nnyanja teyabatuma mu lubiri lwa kabaka teyabatuma genda mu nnyanja mutwate ekyenyanja mu banka teyabatuma mu saving box yabatuma mu segi box yabatuma mu nnyanja yabatuma mu nnyanja genda mukwate ekyenyanja kirukwata mukyasamye mukamwa mukijje musere mujje musasula omusolo ogwange n'ogwammwe nga zalimu zalimu yazijja mu zalimu ya Yesu yali wangero nnyo zalimu omulenzo yali anti kubanga twagala tulabe sente zavaawa mu kusooka luli ku mulembe tewaliwo obupapula waliwo oba Simoni bagita Simoni oba ekinusu dinari kwegamba ebyo ebintu babijja mu gold kwegamba basobola bakijjanga mu gold oba feeza oba mu zaabu nimwe babijja wano mu Buganda twakozesaago nezino ensimbi enganda kiki kyokulabirako ensimbi enganda sawo size zisamira size bateeka kubikozesebwa ebyokusamira simanyi namu n'enfu sizimanyi kati bano abali mu Bwakabaka obwo bwekizikiza obwo bw'ennyanja babitegeera bulungi kubanga wano omuntu bw'oyinza okumubuuza wano nti sente ezo zakolako wano mu Uganda abatabimanyi zakolako ensimbi enganda naye zava mu nnyanja kitegeeza nti Obwakabaka obw'ennyanja bwe butwala oluuyi olw'ebya sente kati mwemuva kino ekigambo bagodzi kubanga bw'ogenda kusoma Bayibuli Katonda ye kenyina agamba nti temusinza bakatonda balala nze ndi Katonda waki wabujja kitegeeza bwakola statement eyo aba bali organizing anti gye bali nti waliyo anti kubanga ali organizing anti gye bali lwaki agamba gye bali kubanga bano ba foreign angel bamala ogobwa mu ggulu jukira engeri gye babatonda babatonda nga bayina amagezi agasinga abafefu ba human babatonda nga bayina obusobozi obw'okukola ebintu oba magic ffe ba human bwe tutalina kyovulaba nti babo bano benyini ba foreign angel bebe bakutwala ne bakwetendekera ne bakuwa naawe nosobola kukola magic oyo ne bamukukwasa naye ng'okuba mukukwasa omaze kubawa sadaaka z'obawadde obawadde muganda wo obawadde maama wo obawadde taata wo yes kubanga tusobola kubajjako byabo nga tuwadde sadaaka be babi naye abasinza bagamba eri abalungi n'ababi ababi be batta abantu anti kakati naye abalungi ababo ab'ekika kyo bo tebatta abantu anti kakati bano ab'ekika kyo twagala wali kujjayo tujjeyo amazima ono ow'ekika kyo abeera tuguyita muzimu naye nga bukutwaliza mu tugiyita myoyo kubanga sometimes abantu abamu batya nti omuzimu bw'ogamba nti omuzimu kiba kitegeeza nti otya omuntu eyafa oba eyakyusa eyava mu mubiri kubanga bw'ogamba omuzimu oba oyogedde muntu ffenna n'ekitwogeza ekituwa obulamu saawo zino gubeera muzimu Katonda kyempulira kyogera gwe muzimu gwo kati muzimu si mubiri si mukono ab'emizimu ebiri gitudde gyogera si mukono omuzimu sindiko omuliro anti omuzimu okitutte mu lulimi olutiisa naye tuguyita omwoyo akati ekiva mu muntu kiba kiki gulyoke gufuuke muzimu guli omwoyo bwe gumuvaamu ekisigadde bakiyita mulambo kati kiri ekigenzi baguyita omuzimu wamakiraka muzimu kubanga abasajja bakubye internal and external body organs tebatulagangako nti eddoboozi eryogera simanyi tebasobola ddikwata kubanga guli mwoyo kati bino ebika okujja okutandika kakati bano ba foreign angel bwe bamala okubagoba mu ggulu bo bennyini be batandikawo ebika nga batandise obufuzi bwabwe Nati ulise tuwonoona byammwe anti kambawo ekyokulabirako Museveni bwe yava mu nsiko bwe yali atandika gavumenti ye yatandika atya yatandika n'abamayumba 10 nga security y'okukyalo kwegamba security wetandika gavumenti ye wetandika 10 nga bafunamu awo omugunda bakwasaganya security byebika ali wafuna mu mayumba 10 byebika kati bwafuna mu mayumba 10 kiba kitegeeza nti gavumenti ye efunye amaanyi omuyekera ne bwanajja ku kyalo ono mayumba 10 ajja muloopa kati eno ye gavumenti ya Museveni kati eno gavumenti y'Obwakabaka obw'ekizikiza yatandikawo n'ebika be bamayumba 10 kati yo yeyongeramu amaanyi nti buli family yonna buli baana bonna ozaala ejja bakolera
ekika ate bakolereyo n'ensolo awe mututabulira anti kakati kati ffe bannansi bannasangwa awe tutabukira anti kakati kuba Isirayiri ebika byayo simanyi kika kya Yuda ekika kya mubikkiririzaamu n'ebika byaffe empologoma lugave fumbe mubijja funa mbu anti kati ebika bya Isirayiri tojja kusangayo nti kika kya mmese kika kyambwa kika kya fumbe kika ky'empologoma wabula bagamba ekika bategeeza nti batabani ba Yuda ate naffe tuba batabani kati nga ab'empologoma tuli bazzukulu bannamuguzi bano baba ab'olugave muli baaki simanyi katende endugwa simanyi ndugwa anti kati olaba nti bwe bagamba batabani ba Yuda kitegeeza Yuda eyali aweereza Katonda mu bwesimbu nga talina kintu kyonna kyatuludde kiri ku mugongo gwe nti ayinayo engabi wagamba nsinze nza akulembera ekika kya Yuda ndi waki wangabi kubanga nga wano mu mawanga gaffe mu Afrika osanga oli agamba ab'engabi bazze bakuŋŋaanye ab'empologoma bakuŋŋaanye naye kati ekika kya kubanga ab'engabi bwe baba bakuŋŋaanye tebabeerera awo bayinayo n'ebyawongo bayinayo omuti gwabwe gwe basinza bano bangabi nsobola obeera mu ngabi ng'ebyo ebyawongo sibisinza sisinza miti wabula nga ndi proudinga biniyani tekisoboka nga sibikkiririza tekisoboka kubanga engabi gy'olaba si ngabi eno ya bulijjo nagambye nti engabi kifaananyi ky'oli Katonda ogw'osinze kyo kifaananyi engabi eri mu kifaananyi kyakiri kati kiri kyotalaba kye kiri mu ngabi engabi kifaananyi kyo kikatonda ky'osinze yensonga lwaki mbayise a band of gods ye bayomba tuli omu n'agabana ku wengabi n'atwala owefumbe n'atwala owomusu n'atula kati omuntu bw'obeera mulokole oli pastor ngeno okulya nti gwoli waki nti ndi wangabi nze nkwewuunya ne mukyakiyo sijja kati ate nzija kunoonya kigwoli wangabi kati wampologoma munnangira anti akati pasasirwadde bw'aba wampologoma ayinayo empologoma ekiri kifaananyi ekikiri ekikatonda kye kyasinza Katonda yatonda empologoma n'agiganzika ku nsi n'ebaako anti empologoma sijje boogerako empologoma kifaananyi ekyakiri kikatonda empologoma era kifaananyi kyakiri kubanga kiri kikatonda kisobola okujja nikyambala empologoma nikibeera omwo so musazewo tuleme kuba na identification kubanga what identifies me as a Munaiganda omuganda omugeso omusoga webala bikuba webale nnyo tubikuba lwaki nti tuyinayo ne wano tuyinayo born again to being born again okuzaalibwa okwokubiri olowooza lwaki kwajjawo okuzaalibwa okwokubiri kitegeeza nti waliwo ebyasoba kati Katonda kyava addamu akuzaala ogwokubiri nga Katonda yekitaawo that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. afuka kitonde kubanga tuyina emikolo nti bano abalina bikatonda byabwe baliwo emikolo gye bakola okutuukiriza obulombolombo naffe abalokole tulina emikolo gye tukola okutuukiriza obulombolombo olwo tuba tukulosinga okuva mu bwakabaka obw'ekizikiza nga tugenda mu bwakabaka obw'ekitangaala tulina okuddamu ne tuzaalibwa tosobola okuyingira nga tozaalibwa kubiri so bino ebika byaffe bye tulimu Katonda si ye yabitonda si ye yabiteeka Katonda si ye yabiteekawo Katonda si ye yabitonda wabula bano ba foreign angel bwe bamala ggobwa mu ggulu ne bagamba gavumenti yaabwe bagikoze batya ne bakola gavumenti yaabwe ey'okwesinza ey'okubasinza nga bakozesa mwana wa muntu kubanga buno obwakabaka bwonna bubiri bulwanirira mwana wa muntu si nsolo si mbwa si buuka mwana wa muntu kubanga omwana w'omuntu yakola amakulu yayina amagezi agasinga era yasobola okukiikirira binegi n'emyoyo gyo nagyo tugisobola kwekiikirira wabula muntu ye kasobola ogikiikirira empologoma tesobola kukiikirira obwakabaka bw'ekizikiza oba embwa oba emmesi naye muntu yeka yayinza okutambuza bintu ebyo n'abibeezawo so kati yensonga tuyina to being born again omukolo gwe tukolako ng'ozze ng'oyatula era tukwatuza olugamba sitaani mwegaana
n'ebikolwa bye era oba weegaana mpologoma weegaana ngabi bw'osigala nabyo era ojja kulaba nga ebintu ebyo bikugoberera kubanga tewakola divorcement okulekeraawo ebika by'abajjajjaabo bye wasangawo ne bajjajjaabo bye bataamanyanga ne saawo zino bye batanamanya bo bamanyi nti baweereza Katonda so ng'obwakabaka bwa mirundi egyo ebiri olina okukrossinga wali n'oteekawo olukomera n'ogamba eyo siriddayo ng'ogenze mu bwakabaka bwa kitangaala kubanga obwakabaka bwa kitangaala bwo bwe bulonda ne bukulonda nti oli waffe ozaalirwa omwana kubanga waliwo Yesu kyeyogera n'agamba nti ku nsi kuno temuyitanga muntu yenna kitammwe kubanga etteeka yaliyisa n'agamba ku nsi kuno temuyitanga muntu yenna kitammwe ali omwo ali mu ggulu yali abuulira baani yali abuulira bano yali tagamba nsi yali agamba bano abaali bagoberezi be n'abagamba mbakuutira temuyitanga muntu yenna kitammwe ku nsi okuwa ekyokulabirako nti Peetero yali afiiriddwa taata we ng'ayagala genda kuziika Yesu n'amugamba nti leka abafu bagende baziika abafu baki bannaabwe nti ekitegeeza waliwo okuzuukirawo okwa wano ku nsi buli bw'otegeera n'otegeera obwakabaka obw'ekitangaala kitegeeza oba ozuukidde kubanga yamugamba nti leka abafu bagende baziika abafu bannaabwe yitawo tugende kuweereza Katonda waffe ekyo nikikulaga nti Katonda yali amaze kuzaala Peetero okumujja yeeri mu bwakabaka obw'ekizikiza oba mu myoyo egy'ekika oba mu ngabi oba mu mmese oba mu mpologoma ng'asazeewo completely atambula nga tiwali kimugoberera atambula nga talina kyeneekwasa simanyi n'ekika ky'abasenga bwe kituula oba simanyi ky'abaakojja toteekeddwa kutuula mu kika kyonna nga kitudde nga walokoka no nabagamba kimu ky'olina kukola gwe olina kukola kwagala kwokka okwagala olina kukola bw'oba olina taatawo tanalokoka empale mugulire esaati mugulire sukaali mugulire naye talina kuwa magezi kati agenda kuwa magezi ki obukadde magezi anti obukadde magezi kambuuze ate omuzadde Katonda wa wano anti gwe Yesu agambye toyitanga muntu yenna kitaawo wano ku nsi kitammwe ali omwo ali mu ggulu kubanga Katonda agaba amagezi okumanya n'okutegeera kati katugeze oli jjajja wange oli taata wange oli musamize kati kangezi nze eno mu bulokole bw'ebinsobera nzijje nkwebuuzeeko ki nkugambe nti waliwo ekintu zeekiro nkugambe nti oluzaalo lwagaana nkwebuuzeeko ki kuba tulina n'etteeka erigamba kitaawo ne nnyoko omusangamu ekitiibwa anti kitaawo ne nnyoko omusangamu ekitiibwa teeka ligamba teeka lyali lya Bayibuli enkadde omutaamu ekitiinisa anti omusaamu ekitiinisa simanyi kitiibwa omusaamu ekitiinisa naye Yesu atugamba ati agamba ku nsi kuno temuyitanga muntu yenna kitammwe kitegeeza nti okwawula bye tulina kwejjako biki kubanga bw'oba tewali mubbi tewali mutemu walokoka ki walokoka okuyingira mu bwakabaka obw'ekitangaala ng'odduka bali bakatonda be baleeta mu bandozi ne babayiwa ku nsi buli omu n'agabana n'atwalako kubanga kati okusinza kuli bwe kutyo omuntu yenna bw'agenda kulima amalaalo kubeera kusinza bwe kuba si kusinza lwaki ekika mwekwata nga muva kampani mulinnya takisi nimupangisa takisi mugamba tugenze kukola ki tugenze kulima amalaalo lwaki toyimire anti wuliriza bwe kubanga si kusinza lwaki toyimirira kampani n'okubira Matayo ali ku kyalo mugamba Matayo omanyi nti ngenda kuwa emitwalo 10 njagala olima amalaalo ago n'ogagatta ogalimire ddala wamu lwaki mwesiba kinywa oba mumpangisa mmotoka ne mugenda kulima kati no kankubuli okukubeera kusinza so you have to take nedda okiriza mu kulima amalaalo okulima amalaalo ebeera nsinza kuba kusinza gwe tolima amalaalo bw'oba ogayina amalaalo bwe mba ngalima ndima kujjawo omuddo n'okusimbamu emmere yange osima ne malaalo emmere kubanga ffe kakati kuva kankubuli ffe ng'abatoolo tetulina kijja nti ekijja tuziika wano kiri wano wemusanga nze bwemba owange afudde muziika wange tikinneetagisa kumutwala wa taata mutaata we bamuziika bwe mba muziika omusimbamu n'ebinyeebwa bwemba muziise wali bwemba nnima tekinneetagisa kuva kampani nekunga ngamba buraza gwe taata gwe muganda tugende kulima amalaalo nsobola okuba esimu ningamba omuddo oguli awo njagala ogulimewo kiwedde naye bwe mwekunganya kitegeeza musinza ebeera nsinza bwe mwekunganya ekika kyonna eyo ebeera nsinza kubanga abamu bagamba nti abaana balwala tugende kulima amalaalo bajjajja batulooseza tugende kulima amalaalo genda okulekuleko omuddo ku nnyoko we yafa
ebintu bite nze jjajja wange bwe yafa nze simulabanga ndooseza nti kujja kusima malaalo nti mujje mu ndimi simanye mukoka nkulukutiramu newe yali twatunda wodda tandoosanga kujangu tulimu kubanga kakati omuntu omulamu yagenda bwaba yagenda Katonda yamuteekera waali kakati okugenda okulima ebijja kubeera kusiiza mulokola ali eyo empewo mukoka amuyingira emiyindo mukoka bwakuyingira awo okolawo okirwa bwoba wali nabagambye nti bwobanga kunsi wali mulogo bwobanga wali mulogo gwe bagenda kukwata bakujjeyo ogende mu ssabo lya mutuula kungo otandike kusawula omuntu yakola ebirungi mu Montana tabaamu omuntu yakola ebirungi tali muno mu Ntaana era tasobola kukuluma nti amazzi gangi tasobola kukuluma amazzi gamuyingira akabaka akenyiga kubanga wano kuusa akolerera kuwumula era amazzi tegasobola kumuyingira kubanga ono akaaba nti amazzi gamuyingira byeyakolera yaroganga yabbanga yattanga yaseranga yo omulimu ogulemeza mu Ntaana waliwo abagenda kujja bamukima addemu akole kiregeza ku nsi eriyo abaziikwa nga baziikwa omubiri nga baguzikira wamu n'omwoyo gubeera wo ne wabaayo n'abalala nga baziika bode yokka kubanga waliwo abasamizi kati omusezi tasobola kugenda ku Ntaana ya mulokole kati sigamba kubanga obulokole kati bakyonoona waliwo anti kati waliwo abalokole abali awo abanyogoga nga tebanyogoga waliwo abalokole abanyogoga naye omulokole nga mulonde teri musezi asobola kugenda ku mulambo gw'omulokole n'ajjayo omulambo gwagulye wabeerawo amaanyi kati ate amaanyi gasigaye balya kituufu balya naye nga teri maanyi gagenda kujjayo omuntu kubanga yo obulamu bwe wa Bwakabaka bwa kitangaala so tewali kintu kyona kigenda kumujjayo so kati amaanyi gasingaana amaanyi ag'Obwakabaka obw'ekitangaala gasinga ag'Obwakabaka obw'ekizikiza kakati bw'obanga oyagala crossing okumanya nti Bwakabaka obw'ekitangaala kola emikolo gyonna ogimaleyo ng'oyingidde Bwakabaka obw'ekitangaala ate oleme kuddayo kwekwasa simanyi senga wange simanyi kojja wange n'oyimirira London n'oyimirira mu America ne mwekungaanyiza mugenda kulima amalaalo nedda bwe mbanjagala kulima amalaalo nkuba essimu nenkubirawo matayali ku kyalo mugamba nti lima omuddo ogwo gwonna oguli awo mu lusuku awo gwonna guli so si kumugamba nti lima amalaalo nedda abajja ebyobuwangwa mbagambe it's a band of gods please kakati ogenda Bwakabaka bwa Katonda bingi ebigenda kukulema bangi abali mu church bangi abali mu church bakyayina emiziro bangi abali mu church bakyayina ebika nze ekika kyange Robert ye Katonda wange ekika kyange wama ensonga lwaki muwagira n'okwewasangana mbika akati naawe okiwagira kubanga kakati lwaki kakati bwe ngenda 40 nensinkanayo nti oli yeddira ngabi kati simulanga bulujja lwewaffe kakati bw'osanze oyo mukyala wo yes oyabeera mukyala wo mukibi nti awasiza namakula fe ab'omu kitangaala tetulina mizizo buwasa ffe ab'omu kitangaala okuggyako muganda wo ono gwe azaalibwa maama wo azaalibwa taata oyo tokwatako omwana wa kojjaawo tokwatako naye abasigadde bw'otomanyi simanyi nti musanze mu Masaka oyo mukyala wo wasa buwasa kubanga ffe tuli ba Bwakabaka tuli ba lwirwawa lw'ekitanga kati bano abalina emiziro n'ebiko bali bwa Bwakabaka bwawa bwa mu nnyanja owekizikiza n'obuko bukwata kati ffe tebutukwata mu bulokole teriyo buko teri buko nyazaala wo oli wadde omusembera nyazaala omusembere omukwata ne mu ngalo teri buko n'omwana akafuba yes kubanga mwagalanenga tulina okwagalana teri kuziza owaffe waliyo laavu yokka teri muzizo kwagala kubanga Katonda waffe kubeera kwagala so nti abalokole bw'obanga olaba pasitawo akyayina omuziro agamba nti nze ndi wangabi nze lwakika gundi wegendereze gundi okyasinza mizimu kubanga ekyokulabirako oyinza okusanga pasita akulembera kyaki erimu abantu omutwalo gumu kyokka agamba nti nze ndi wafumbe ndi wangabi kitegeeza mmwe mwenna muli bakikaki yes muli bakikaki lwaki kati linda Bibuli egamba nti gakulukuta gava ku mutwe mpaka gaddawa ku bigere kati kankubuuzi omwoyo gwakuyingizamu guvaawa nambe guvaawa kubanga pasita bw'agolola omukono tulaba agolodde omukono oli naagwa ekigwo nga tetulaba mwoyo ava mu ggulu
ate moyo ali spiritual. Anti Bible yagamba bwetyo nti obwakabaka bwa Katonda teri muntu yena agamba kanyambuke emtala weringe ne baletere obwakabaka bwa Katonda. Oba nsimo wansi balete obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda buli mumwe. Era bwe musaba bwemba musabanga mugamba kitafu ali mu ggulu. Nti obwakabaka bwa Katonda buli mumwe. Kati obwakabaka nze bwemba ndi mu omwoyo gw'ekika kyewaffe. Kati bwemba nkusabira sibwo ogufuna bwemba ndi mu lubaale. Ate gusobola okugoba asuubulubaale. Kati we nkusabira n'ogwa nga ndi mu lubaale ki kiba kikusudde? Lubaale agoba lubaale. Kati anti kankubuli gw'olina ky'otamanyi. Nze waliwo ekika kye nalaba nga bw'aba asamira abantu be nabo omwoyo abakako ne bagwa wansi ng'engwa abusamize. Nali ku kizinga eri kalanga bino ebintu mbyogera. Bane kwekyo ekyekalangala ogenzi wala. Ono Hasani Nduga bw'aba ayimba. Abantu balaba tibagwa. Kati webevulunga nange webevulunga agamaanyi gavaawa gava mu mbuzi gava mu gava mu Hasani Nduga. Kati nange bwe mbandi mu lubaale oba ndi mu ekizimbu bwe mbandi pastor nga nagenda mu nyanja bampa amaanyi gange era ekikwevulunguza wansi yawo gabeera amaanyi gange siga Katonda ali mu ggulu gabeera amaanyi gange. Kivula nti mbagamba mwegendereze bw'osanga pastor nga lokoka nga agamba nti akyeddire nga bakyeddira mamba akyayina n'ekika oyo manya nti osinza byakika byewaabwe. Yes, oba osinza byakika byewaabwe kubanga Bible yetugamba anti kubanga Bible yetulambise bulungi nega tulina okwejjako biri byokka ne tuzaalibwa ogwokubiri obwomala okuzaalibwa ogwokubiri bamaze kugoba mu lubaale bamaze kugoba mu emizimu awo ofunira mwoyo mutukuvu toddayo kwogera byakika kyo teri kika kirungi nabagambye ekika isa band of gods babaleeta buli omu ne bamugabira. Aniyo yagaba abantu ba foreign angel be bagaba ebika kubanga bwogenda wo musego bamuyita musego genze kutendeka basooka ne bakuyitira jjajaawe yasooka gwe gwotalabako gwotawe ne jjajaawe gwatalaba gwe bakuyita kubanga yamanyi byatandika bitya gwe bakuyitira bamujje magombe nanyonyola ekika kyawo muwe mwina kutambula era yakola emikolo naddayo ne bamuzaaye magombe naddayo gyabo kuba mu ntaana naddayo. Akati ekika teri kika kirungi. Ebikabyo ekika tulina kuba n'ekika kimu ng'okkiriza Katonda. Ekika okkiriza oli wabwakabaka bwa Kitangaala. Toyina kuba musimanyi jjajjanga gundi. Kubanga ne bwe muligenda mu ggulu tebajja kukuyita nti oli wa jjajja gundi oba oli wa jjajja gundi. Nedda kubanga jjajjaawo aba yasobya toyina mugoberera. Olina okukyusa olugendo. Kati jjajjaawo aba yakwata eno gwe kwata eno. Olina baga nti Katonda obwakabaka bwaffe obw'omu ggulu bw'Ekitangaala buva mu east. East ye buvanjuba. Buvanjuba. Kati obwakabaka obw'ekizikiza oba obwa Sitaani buva eno bugwanjuba kira bagamba nti gye buva gye buva. Kakati gwe kitegeeza nti bw'olokoka olina okukyusa enjogera n'okyusa engeri gy'okolamu ebintu. Ababwakabaka obw'ekizikiza bwe bagenda kukola balina obuntu bwabwe abamu osanga akeesibye munu abamu babeera n'eddagala naye ffe obwakabaka obw'Ekitangaala tetulina buntuntu obwo tetulina irizi tetwambala bukomo. Oli yaŋŋamba abo baleke beesiriwaza lubaale abalinzi. Kakati ffe bwe twesirwa twogera bye tulabako ffe kubanga kati nganze njogera kubanga nze mu bulokole ndina experiences ate nze kinkuziza sikuze nti kubanga bankwata ku mutwe bansabira nedda nkuze nti obwakabaka bwa Katonda mumanyi si bwangu bwakuwaguza buwaguza. Bwe tebakwata ku mutwe nze ndi mulala nze okuva edda bwe nagezangako nga nze teri kimbaako teri siwona wabula nze bwe mala kugenda n'ensiiba n'ensaba n'endyoka mpeweera. Naye akati nze njigiriziddwa Katonda yennyini wa waggulu nkuze nga mpa amagezi. Akati mmwe abanaayagala okufuna amaanyi mu mwoyo okubeera ng'oli strong mu mwoyo ojja kujja mu kabokisi kange nja kubuulira emmere gy'olina okulya olyoke obeere strong mu mwoyo nga ne babadde budde bw'ekiro tosumagirira musaala. Mwoyo wo tataataaganyizibwa. Ojja kujja mu inbox yange nkubuulire ekika ky'emmere ky'oyinza okulya. Namba yange esimu eri 07 56 55 09 66. Nga tetunamaliriza tubaddeko olunaku lwa Halloween's Day nti Halloween's Day lunaku lwa kuyita bafu okujja Magombe. Kubanga nagambye oleeta kasitatu yagamba twiko onaga treat ng'oteeka mu sweet ng'omuteera mu sweet kiba kitegeeza nti ogabula ab'e Magombe. So baganda baffe abali abalokole temwetaba mu lunaku n'olugenda kubeerayo Lwakutaano please. Ate mwegendereze buli atambula tambula ng'osabye kubanga kati accident
z'amaanyi nnyo okufa kuli critical saawa zino. So saba nnyo, saba Mukama Katonda omutukuvu gwe wakkiriza, kubanga sitaani aggalawo omwaka, so omwaka gwagenda guggalawo, so akola saddaaka nnyingi nnyo. So anaalaba vidiyo eno kubiraako akasimu tusabe, kubanga abantu bangi bayita mu mbeera ku businesses, bayita mu mbeera mu maka, bayita mu mbeera nga muyina ebibakozesa. So nkubiraako akanamba k'essimu tusabe, nabagamba nti nze office yange erikira Bulindo, wendina office yange. Bw'oba oyagala kusabako nange, please nkubira akasimu nkulagirire, janguko ekira Bulindo. Embeera yonna gy'oliko egenda kutereera. Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu nnyo abampeera omukisa era abanjagalire abakuume. Nsigadde ndisingwire Mirembe Robert, enamba yange y'essimu eri 0755 0756 55 09 Weewaawo mukwano gwange weebale nnyo weebale. Abbo badde olina kwotadde waawo ate n'okajjawo. Mbadde n'akatandiko kagwa mu buufu naye ndozegera kadde kakwata ku Halloween. So mwabeeteekateeko bijjaguza biibyo. Tugenda beera ngenda kusomeza 31 mwezi ogw'ekumi tugenda kubeera Lwakutaano 25. Holiday observation biibyo bakutereddewo nalyo dipegania ne lizasozo. Nenze no kitya ekigambo kasampulira lingira bataddeko mbo wape Halloween. Kali juyagaliza abantu. Anyway, webale nnyo gwatwabe ku expo tojjango okwo mukwano gwange. Don't forget to subscribe. Ate story bwogiraba mukwano. Liking it takes nothing. Liking mikwano gyaffe abali mu biyumba, we salute you. Abali mu Uganda nga mufulumya programs zaffe mukola kyamaanyi, mutuwe emirimu ku Alpha Media Production tukube emikolo. Video system bagikuteddeo awo wansi. Abali mu kibuga Kampala musobola tukubirako, abali mu Ishaka musobola tukubirako. Waliwo kye bayita video coverage, embaga, introduction, birthday parties, baby showers, tours. Nerabira nnyo ekintu kya tour. Muntegeka tour naye nga temulina abantu abakuwa ebifaananyi birungi. Coverage ne tours za muzifuula memorable. Speech days tubirimu ebyo, simanyi dedication, simanyi kusabira abaana. Photoshoot, wedding, era byebimu. Namwe video abayimbi, music video, documentaries, live streaming, adverts. Kwagamba full packed go kuba bukubi ku namba za fezesimu 0770 942 ate nga ne ku WhatsApp kweziri ya Airtel 0756 800 781. Nze soda mbadde ne Abe namugereka Dunda omulungi abatukumire. For now, bye bye. Wasande Ruwedde. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi, omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 5 Cambridge Junior School, a well for knowledge.